Mbeera z'abakadde ne bannamwandu mu kibuga Masaka, ekkanisa ez'abalokole mu bbendobendo ly'e Masaka ezeggatira mu kibiina kyabwe ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches bawadde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo eri abakadde, bannamwandu n'abantu abalala abatakyeyinza. Mu bantu bano okusinga bavudde Kyabakuza, Kitengessa, Kako n'ebitundu ebirala, ng'era mu bimu ku bibaweereddwa mubaddemu obunga, sabbuuni, omunnyo ne kalondo omulala, nga kuno kw'ogassa ebitabo ebitukuvu nga bino byakubayambako mu kunyiikiza eddiini mu bantu ba Katonda bano. Bw'abadde awaayo ebintu bino, akulira abalokole mu bbendobendo lino Pastor Joseph Tumwebaze agambye nti ekimu ku kibawaliriza okuddukirira abantu bano kwe kubanga embeera yaabwe gye bawangaaliramu si nnungi, nga n'abamu baalekebwawo dda ab'eŋŋanda zaabwe nga kati mu kaseera kano baasigala mu kusoberwa. Waliyo abakadde abamu bazaala abaana baabwe ne babalekawo kugenda e Kampala eyo, abalala babalekera bazzukulu, abamu abazzukulu basibuuka mpisa ne wakati bakyabeerawo, usanga abazzukulu bali mu bitamiiza, bali mu biduula. Kati ng'ekkanisa ne tulowooza nti kitwetaagisa okukuŋŋaanyanga abantu bano ne twogerako nabo n'okubazaamu amaanyi. Bano abantu abatalina ne kye bawaayo mu kyaki, abatalina ne kye basobola kusonda, abatasobola kuwaayo ekimu eky'ekkumi, naye nga ekkanisa erina okuddayo emabega okutunulira abantu bano. Pastor Joseph era asinzidde wano nasaba abantu bonna abalinawo ke balinawo, naddala abakulembeze okulembezanga bulijjo abantu kikula kino mu kwongera okubakwatirako basobole okwesitula. Era nkubiriza abakulembeze okufaayo nnyo ku bakadde, bannamwandu n'abantu abateesobola mu masinzizo gaffe. Tulina okutunulira bano abeevuga bokka, okutunulira bano abalina emmotoka ennene zimpenkoni, nesitulirengese ng'amasinzizo gonna bano abantu abateesobolerako ddala, abatalina kye balina, abatalina mwasirizi. Omukadde agenda kutuuka mu myaka gye bamuwerako akasente, naye kyasobola nakkalya atakyalina n'amanyi mu kamwa. Ekirala nti wandibeddengawo n'omuntu akulira abakadde ku kitundu. Ono mu mbeera y'emu ayongedde okuwanjagira gavumenti ya kuno okuteekesa mu nkola enkola ey'okukendeeza ku myaka abakadde kubafunira ensimbi, kino kibayambeko okuganyulwa ku nsimbi zino nga bakyali balamu. Ng'alambula abakadde abo nga bafuna ne ssente z'emyogo oluusi zijja tebamanyi nawe ziyitira abakadde bano, bantu bazibalyako. So bwenviriddeyo okulaba nga ekkanisa okusobola okufuuka eddoboozi ly'abantu abatasobola kweyogerera. So abakadde abazze tubawadde akamere, tubawaddeyo kasabbuuni, tubawaddeyo omunnyo. Bo abamu ku baweereddwa ebintu bino wakati mu kusagambiza okw'amaanyi basiimye Omusumba Tumwebaze n'ekkanisa yonna okutwaliza wamu olwakino ekikoleddwa, ne bategeeza nga bwe kibongedde amaanyi awamu n'essuubi mu bulamu bwabwe. Tubadde tetulina Bayibuli zabbeeyi, naye twebaza Mukama nti atufudde Bayibuli bwereere. Tugenda kuweereza Mukama mu maanyi, tugenda kuweereza Mukama mu kigambo nga tulifaalinga ku Bayibuli. Empulira bulungi, nze mukadde maama Kafeero Bwegayaaza, mpulira bulungi. Musumba atuwadde akawunga ekyokulya n'oluzzukulu luno wano, atuwadde sabbuuni w'okwoleza abazzukulu nange neeyoleze, ne Bayibuli gifunye abazzukulu bajja kunsomeramu. Naye neebaza nnyo Katonda, ate neebaza nnyo Lusuku bannanga tukozeemu omulimu omulungi nnyo, kubanga atuwadde ekigambo kya Katonda n'atuwa Bayibuli ate n'atuwa n'ekyokulya. Kati nganze Grace Mwesiga abaana nga bwe nayo soose okuwuga nazaala abaana nebasigaza omwana omwate nga muwala, naye neebaza Katonda yampa okuzaala abaana abalinganga Bishopu. Nfunye Bayibuli gye mbadde naye ebadde yakaddiwa nga yaggweddewo, naye neebaza Mukama kubanga nfunye obulamu obutaggwaawo. Kino kya muwendo kisinga n'emmere. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.